and security attires and camouflage clothes. This program Azinga Commander ila Getto so mulimu ogutusaba tuwamu tugenda gukolera so eno message ya ngama nkubiriza bamama bonna gyebali enjaga ebikuwandi olabitundi bafeoma eriyo baana bezikosanga nabikute kubanga yabitunda so ne bamama Getto mwenda mbasaba mukwate ku bantu bamwe bakubirize mubagambe balete ebyambalo ebyo ku ofiisi eziragirwa ewange ebaga erikubalituma opposite in office awetutule mujokutusa tuze tubategeezezaawo Komanda Kempi bw'abadde ayogera nti abajasi bangi bafa, abasirikale bangi bafa, ate bwe bamala okufa ebintu bino ebisigala mu famire zaabwe oba abamu ne badduka mu magye ne bagenda mu nsi endala ebintu bino ne babaawo we babireka. Tutunuulidde nnyo ku buno obulumbaganyi obubadde bujja bubeerawo eri ku poliisi ez'enjawulo mu bitundu ebyesudde Uganda ne ku bitaaki z'amagye n'abasirikale bafe ababeera mu paatu ebyo byonna kati nawe obuvuze wa popi ate nze kubadde ali wa popi naye ng'ate si popi freedom soldier omumanyi waliwo badizayina bantu nze mbadde nyina ekyo kyokka naye lwakuba nyinayo n'engatto ya bulaka Gideon boot ali eriwo batwaze tugenda okutwala engatto yo nagigula emitwalo 25 kubanga nime yakabi egimazi zino ze bayita desert ezo naye nga tugamiro zonna z'amagye tufizeeyo bukyani naye tetufuddeeyo tugenda bizzaayo nawe wenna ali eyo ebintu by'abasajja bizeewo gigenda kuba migo tokkiriza migo embulire tefa yonna mayanja Hassan Messenger kitata catch me on Sunday kubanga security wakkiriza owagetto era uno akamba nakasweta huyo omwana kaba lero oyo kati ajje huyo omuvubuka muyite kutukolamu mulimu tofe nyini abagetto kugamba munno nti esaati gijjeemu giweeyo so afande twaze n'ebintu bino tubadde tulaga ku bantu bino tubijje mu Getto emu leero waliwali n'okakasa kubanga bino bituyambako okuba nti tuyamba mwami Ssebufu ne ttiimu eya towaga nti bampa 5 ne passport temubala byakufa Matondakola kintu kyonna kwetaba mu bintu byakuleeta mipiira ogende omenye enju yakyo yakyo ogende okuba wabulijjo era tukola ffenna kyova olaba nze owa poliisi isobola okujja Afande FFU tebankwata ate kati njagala mbagulire nti FFU yaffe
bwe baweebwa ebipya tewaliiwo nkola ebadde ebaleetera kubibajjako ne bisigala mu stores za gavumenti. So n'ezo companies eziyina abakuuma eddembe buli gwe bawa ekyambalo ekipya ekyambalo ekikadde akireke mu stores za gavumenti. Hey, all these are from Yingo. Oh, I'm told that I think he died in an accident, but these uniforms should have been handed over. Simaina wawe ntandikira naye mulabira ddala nti kunkumula nesuulawo abaana nga babakubye amaaso bagajje. Bumanyi kitegeeza okuba omwana wa Bendi nga anyakudde bunyakuzi kasimu n'omugyamu amaaso. Getto eyo ng'etandise okubba. Kati eno tukibalanga balance ku mukubirota mu balance. Nze ntwala poliisi n'omuntu waki? Omuntu wa bulijjo yandi. Si ye mwe. Kati kino ekyambalo kikuwa emyaka 10 mukomera ate kikutwala mu kooti marsho. Kooti marsho kitegeeza kooti military court tebiriyo. So kati buli alina ekyambalo kino nkwegayiridde nga nkusaba mubikomyewo mubireete kubanga baali batuwa ennaku 14 nga tuva 2 December naye zaggwayo dda era bwe twogerera operation egenda kutandika kakati mwe muli bannaffe era sebo enkofiira ejja kukutuuyanya kubanga eyagala kwefaananiza na bino ojja kufunamu endala ekiro tuyinza okusanga ate noyisibwa bubi fananyiriza naki oba oyambadde bokisa akomunda nga kafaanana bwe kati ne tukugwako mumuyita bugundi buki bamuyita buki buno bukwala obumu bw'abasajja pule mpulira mumuyita bupule kubanga ekiro oyinza okutuuka n'ojjamu n'osigaza kapule nga wasala ey'amagye ne kafuukanga kaki ate omusango guba gukukwatira ddala kubanga oba wayemona gavumenti store oba wasala ekyambalo kyaki ekyamagye ababirina mbeegayiridde mubireete tolina kukireeta ku poliisi ssentebe wamuwuuzo abakulembe amwina ofiisi tokubiri banaye mbeegayiridde nga nyinza n'okufukamira amanyi nti ayina ekyokulwanyisa kye bayita emundu kubanga mu Getto mwezikola ki mwezeekwesi waliwo n'embundu eyaffe AK-47 waliwo kapisto mukayita pastura mu Luganda waliwo namwe ze mukola mudira embaawo ne muteekamu sepulingi waliwo engeri gye bagikola naye bw'oba ogiyina kisi DPC yabasuubiza meka akakadde ka ssente atuwa information y'embundu akakadde ogenda nako cash kubanga emundu eyo eyinza okutta kitaawo oba neeta mukazi wo oba naawe nekola ki nebagika no amakubo wegali mukimanyi nti abantu be bakwatira ekalangala mujjukira Bobi Wine lwagenda ekalangala abamu nakati bakyali ku remand ekyo nkireesenga kyakulabirako siri wa byabufuzi era sikugaana okuwagira muntu yenna gukola ki size wano okugamba nti temuwagira Bobi Wine no eryo dembe lyo wagira gwokola ki oyagala nange nina gwenkola ki ali ku mutima gwange naye nkuwa ekyokulabirako nti nga bw'owagira Bobi Wine wo oba Museveni wo oba Besigye oba ani yenna kikole ng'oli conscious gwekipa tufedde naye temunywa kali ne mumenya abapoliisi ojja kuteekako olaba owa poliisi omukuba ekijinji agwe wali
omupiira gwa mukwano mukanywa saawa mmeka kumakya oba kawungezi kitegeeza omupiira gubeere gwa kumakya bantu amabini Irish anakalya ni musajja wa comedy ni musajja wa mazina twalize wa mundi wa kitone zempangali ano mu Getto bengaze awe nkolera obulimo bwange obwebisano obumu bembeyane baganda afune twekumakuma lusa ekiro nembawo nengenda ku bivulu byange kibaba bantegese wa kibaba bampise kano olwokwa bulwatulo ekiro genda kubba nedda mulimu abamu baganda bafa bavuga boda mulimu ffe badansa bakola ekiro tugenda ku performance so tukalya ne katuyambako okusiga nga tuli ku kintu kimu nga tokooye mangu naye obubaka bwe nnina eri bannagetto bonna oba abantu baffe bonna mu community zonna gavumenti eno yali yakisa netuwa ennaku 15 nga buli alina ekifaananyiriza amagye oba poliisi oba yunifoomu yennyini agireete ebiseera ebyo buli yaleetanga ekintu twamuwangayo ne ssente naye kati ezo ennaku zaali 14 ezatandikanga lumu Desemba ne ziggwako nga 15 Desemba kati saa zino tukubiriza omuntu yenna akirina ekisooka akireete ku ofiisi yaffe ya Getto. Getto yafuna ofiisi yaffe eri mu Kikowani mu Katale. Ofiisi eyo egenda coordinating ensonga zonna eza Getto era ofiisi eyo yatuyamba kyeffe olw'okuba bannagetto batumanyi omuntu awulira nga kyangu nnyo bw'aba alina ekyambalo ekyo okukireeta mu ofiisi yaffe. Ensonga enkulu eri mu byambalo bino tukendeeza ku bumenyi bw'amateeka nti abaana bano babitambuliramu ekiro oluusi ne babikozesa ng'okwerimbika mu mbeera ya security ne banyaga abantu. Ndi maama Getto naye nina bawala bannange naye obuzibu obuliwo bwa mirimu tetulina emirimu mitono nga twetaaga emirimu tufune kasente tunyigirizibwa eno wansi mu Getto naffe twetaaga babeeko kye batukolera bekitagasa naye ngaate bano baana ffe tubazaala bennyini ate ng'abaana abasinga mu Getto y'Emukono bazaalibwa bazadde abali mu bennyininyini Mukono n'abamu abasinga bava Kampala era ekikookweto bwe kyajjanga ne kiva e Kampala bonna baddukiranga ne bajjulawa mu Mukono muno ne bagenda ne ku myalo kati bwe baba bagobanga e Kampala ne balowooza nti basindise ekizibu kumba ate bakitwala mu kawunzi kakati kyenava ndowooza nti abaana bano ne babeera tebafiiriddwako nga tebaweereddwa byakukola nga tebabafudde bize kubanga ekibabbisa n'okukola ebikolobero banoonya kyakulya